okulaga abantu nti waliwo ekintu ekyayonooneka okuva obwedda ng'ate kiri mu njiri. Abantu bangi balowoozanga nti omuntu bw'alokoka aba amaze era aba ateredde, era nange maze emyaka egisukka 2 mwenkulidde nga ndi mulokole ng'era mbuulira enjiri eyo. Naye ekiseera kyatuuka abalokole ne batandika okweruma bokka na bokka. Buli musumba bw'aba tavumye munne aba tabuulidde enjiri, ate n'ekibiina ne kisanyuka nnyo. Kati tusumba abantu abayonoonebwa mu bwongo, abajjudde obukyayi, abajjudde obukambwe. Bwe nalaba enzikiriza eyo ng'ewabidde ddala ng'ate bakadde baffe tebakiraba, tebakitegeera, kwe kubavaamu kubanga nze ndi muntu mukulu, seetaaga kubeera na bunnanfuusi. Enjiri egenda mu maaso mu balokole sigikiririzaamu era nabavaamu. Abamu ku basumba abambitinze omukulembeze w'eggwanga njagala obbategeeza, abo bakadde baffe balina bye baakola ebirungi n'ebirala ebitandise okuwa. Basaawa zino buli mulokole yenna omusumba ali ku ntiko ali ku kigenderwa kimu, kulowooza nti azimba abeere mukulu w'abalokole bonna. Kati bo bali mu kuzimba bwakabaka bwabwe, kati awo tewali ddiiru yonna.